Weewaawo eyo nga tuvuddeyo tuli mu disitulikiti y'e Wakiso eggombolola lya Mumyuka. Abaayi basanyukidde nnyo enteekateeka ya gavumenti y'okudduukirira abakadde buli mwezi mwe babaweera emitwalo 2.5 eza siringi za Uganda. Wabula basabye nti gavumenti bwe beesobola enteekateeka eno bagisembereze ku bakadde kubanga bangi bakooye tebakyasobola kutambula kutuuka nsimbi zino we zigabibwa. Abaganyuddwa mu nsimbi z'abakadde mu ggombolola ya Mumyuka mu disitulikiti y'e Wakiso batenderezza nnyo gavumenti olw'okuwanirira enteekateeka eno gye yatandikawo okubayamba. Oluvannyuma lw'okukizuula ng'abakadde babonaabona nnyo mu myaka gino, gavumenti yavaayo n'enteekateeka mwe baweera siringi za Uganda emitwalo 2.5 buli mwezi ng'etandikira ku abo abalina emyaka 80 yadde nga waliwo abagamba nti gyandikendedde ne gidda ku myaka waakiri 65 kubanga omukadde aba akyatandika okufuna akasimbi kano ate bw'atyo n'afa. Emyaka munene nange mbadde nga mbakali kwe tulaba nga ndi mukulu nina emyaka 7. Zekale mbadde nsaba ekitono ennyo batandikireko ku myaka 7. Abantu babawa ssente zikyatubalagaya nyama. Waakiri gyandivudde ku myaka 65. Bambi twesanga nti abakadde baffe abasinga ssente bazifunako omulundi gumu ne bafa. Bo abalala bagisabye ensimbi zino zizzibwe ku miruka oba ku byalo olw'ensonga nti bateekamu kinene nnyo okuzinona ku ggombolola so nga n'abamu amaanyi tebakyalina. Mu butuufu omuntu bw'aba ava wala tafunamu ng'ova wala olinnya boda ya siringi 12. Era nze nnumiddwa nnyo kwaliwo omwami Sipeyo namutuuseeko gyo naye kati aŋŋambe tasobole na kusobola atonnya butonnya tayinza na kujja mu bantu. Kale ekyo kye kizibu kye ndaba abantu abamu bakadde nnyo abalala bajja wano bakadde nnyo. Senga buli kyalo kati nga bwe tumanya nti tulina ebyalo byaffe bwe biti abantu abo tubatuukire ffe tusooke tuyitengamu abantu abo tufune abantu bwe batyo oba tukale tufune emmotoka eyawamu ebanona oba bakuŋŋa tubakuŋŋaanyire bakuŋŋaanyire kwerosi. Yadde nga guli gutyo yakulira enkulaakulana y'abantu mu ggombolola eno, Lukwago Joel agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwakoze ensimbi zino ziyambye nnyo abakadde naddala mu kwejjanjaba okunywa ku kasukaali ko n'ebirala. Si za kuzimba mayumba g'abakadde, si za kukola kiwabula kubayambako omulamu gwa bulijjo. Wabanga mukadde mulwadde asobola okufuna entambula emutuusa ku ddwaliro oba oliawo. Yamyuka ssentebe w'eggombolola Kabogoza Margaret akuutidde abakadde n'ababalabirira ku nkozesa y'ensimbi zino mu butono bwazo n'abakuutira obuteerabira n'ensonga ya dduyiro. Yadde nti akasente kalabikanga akatini naye tubasaba basikozesa bulungi mu mbeera yonna abakadde bafube nnyo okulaba nti bakola ku exercises gwe twandiyise edduyiro. Byakayanja Amon, Crosshold TV, Omunyo.